bw'oba okyali mulamu, God has a plan for you. How do you tap into his plans? By faith. Ekinyumira okutapinga mu plani za Katonda teweetaaga kuleeta diguli. Owa diguli weebazanga nnyo Mukama. Kubanga Katonda yakwata era kuba diguli n'abakozesa. Katonda yakwata abasomye n'abakozesa. Musa yali yasoma. Kikuddiremu, Musa yali yasoma. In fact, Musa singa Mukama teyamuyita oba naye singa teyasalawo yali agenda kubeera Falaawo. Buli kabaka wa Egypt bamuyita Falaawo. Musa yali yatendekebwa abeere Falaawo addako. Naye yagenda okulaba ng'obwosibwe bwakabaka bw'era ng'eyo si ye tribe ye, si lye eggwanga lye. History n'amutegeera yenna okuyita mu kusoma bajja batya. Lwaki bano abamu basanyuka, lwaki bano abalala bakaaba. N'asalawa abeere n'abakaaba kubanga eyo gya belonginga. Musa yasoma. Era ebitabo bingi mu Bayibuli byawandiikibwa Musa mu ndagaano enkadde kuba ye yali yasoma. Bw'oba wasoma, okusoma kwo kuteeke mu Katonda kusobole okugasa.